Jones Bakimi mutuuze w'e Kasana mu ttawuni kanso y'Ekiwoko mu disitulikiti y'e Nakaseke wabula ono we yatandikira okusoma yali abeera ku kyalo Mpalamaheru mu disitulikiti y'e Kabale. Ono okuyiga okusoma yakutandikiriza akyali waka. Nalinayo cousin sister eyali ayagala nnyo okusoma ng'atusomesa. Alina obutabo bwe yaleetanga kusomera vernacular stories nga tutuula ffenna tumwetooloola ng'atandika kutusomera. Atubuulidde nti bwe yavangawo yatunulanga mu katabo okulaba ebigambo mwabijja. So bwe yayimirirangako ng'agenda yali afumba ng'agenda nentunulamu muli nentandika kugamba ebigambo bijje nga bigaana nengamba yabijjawa kumbe bunyukuta. Kino kyamusikiriza nnyo okwagala okuyiga okusoma asobole okubeera nga kizibwewe. Kaakati nentandika okwegomba buli kantu konna ke nasinkana ng'akawandiiseeko nga nkakuŋŋaanya nkatwalaka nagenda kutandika kuyiga kusoma nga nina bandaali z'empapula. Ekiseera kyatuuka ne bamutwala ku ssomero okutandika okusoma kyokka bwe yatuuka mu kibiina byamusobera. Baleeta kalaamu n'empapula ntunula wali ku lubaawo ndaba abaana batunula ku lubaawo batunula wansi ne bawandiika. Nze ntunulayo ndabayo buntu bulinga obusiringanyi bwa white ku black sirina kyendaba. Kakati nkwata kalaamu ekalaamu nga nzija nyegendereza buli nagenda nga kukwata ku lupapula bwenti ng'emenyeka nentunula abalala bano bakwata batya nenjiza mu nange kulaba ate bakuyita ki okusongola nakyo simanyi. Olw'okuba gwe gwali omulundi gwe ogusooka okukwata ku kalaamu yafuna akaseera akazibu ddala okugiwandiisa. Buli nagenda nga kugisa ku lupapula emenyeka bo bakola batya okugiteeka ku lupapula newandiika. Nkugambe kyantwaliranga weeks 2 okuyiga kukwata kalaamu. Agamba nti buli lwe yagikwatanga ng'engalo zonna zimusanyalala. Ekalaamu bwenti kugikwata bwenti engalo zinuma zinampulira zikoowa zino mutandika kulanga mulimu amasanyalazi nkowa ntandika kukola bwenti. Ekiseera ekyo yali mu myaka nga 6 kyokka nga ye yekka mu kibiina kyonna asumuyiwa olw'ekkalaamu. Naye nga simanyi kukola ki kwata kalaamu. Ekalaamu bagisapeninze kugiteeka ku lupapula ejja pa obanze mu ngalo mwalimu ng'enyundo obanze ndaba abalala bateekawo bawandiika ebigambo naye nze buli bwengiteekako pa emenyeka. Bakimi atubuulidde nti yawalirizibwa okusetula mu kkalaamu enfunda eziwera kyokka nga buteerere. Anti ogikwata n'otandika kugisembeezayo ng'agisindika mu kiti oddeyo okomyewo onoonyerevu wetuufu kubanga oyingira eno ate n'egaana n'oyingiza eno ng'egaana. Kyamutwalira ekiseera okutuusa lwe yayiga bwe bagikwata n'okugiwandiisa. Kyokka agamba nti kyamwewuunyisa bwe yalaba mutabani we omubereberye ng'akutte peeni agiwandiisa omulundi gwe ogwasookera ddala nga tannayiga wadde okutambula. Ekyalema ye yali ow'emyaka 6. Nga kakyayiga kutuula n'akwata ekalaamu yange ayingidde mu bayibuli yange atandise kuwandiika n'abiwandiika jujujujuju naye ekalaamu ye ng'agiwandiikisa nengamba y'ono asala amagezi ki kubanga nze ekalaamu eyasooka yanema kukwata. Okiraba kyengamba kubanga nze we nakulira sijjukira nga ndaba muntu akutte kalaamu awandiika. Maama yasomangako bayibuli naye saamulabako ng'akwata kalaamu awandiika. Taata saamulabako ng'asoma bayibuli oba ng'awandiika naye kati katabani kange kukandaba nga ndi mu kuwandiika nga so ne kalaba picture nefominga. Alindiira mu kitundu ekyeddako ng'anyumya omulundi gwe ogwasookera ddala okwambala ku ngatto. Eya leero ngikomezza wano nze Habati Kamoga.